Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi police emukutte era police ngeyita ku mitimbagano gyayo Facebook X etegezeza nti ekutte ombaka wa Butambala County Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi era nga kati akumibwa mu kadukulu kaayo esawa yonna ajja kuleetebwa mu kooti atavunaniwe emisango. Ku mukutu gwayo police egambye the Uganda Police Force would like to confirm the arrest of the Butambala County legislator Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi. He is currently in the police custody and will be arraigned before a court in due course. His arrest is in connection with recent incidents of political violence in Butambala. SP Lydia Tumushabe PRO Katonga region. Nti okukwatibwa kwe kuddiridde obutabanguko bw'ebyobufuzi obwaliwo gye buvuddeko mu bitundu ebya Butambala. Era police etegezeza nti Muhammad Muwanga Kivumbi ajja kuleetebwa mu kooti. Essaawa zino akumibwa mu kaduukulu ka police. Amawulire agakagwawo kati gali nti Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi police emukutte ajja kuleetebwa mu kooti atandike okwewozaako eri ensonga ez'enjawulo naye connection y'okumukwata eri nti obutabanguko obwali e Butambala. Kino kiddiridde akaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 lunaku lwokuna sabbiiti ewedde. Akalulu kano akali ak'okulonda aba pulezidenti n'abaka ba paalamenti mu bitundu by'e Butambala wabalukawo obutabanguko ne President Museveni yabwogerako sabbiiti ewedde. Obutabanguko buno kigambibwa nti bwafiiramu kumpi abantu 7 naye abo abantu 7 bakubwa amasasi mu galaji y'amaka ga maama wa Muwanga Kivumbi. Akalu akavaawo mpiteyo mu Butambala kali wakati wa Muhammad Muwanga Kivumbi nga yembaka aliyo kati owa NUP ne Mukiibi Serunjoji Elias. Era kalulu kagenda okuggwa nga Mukiibi Serunjoji Elias awangudde Muhammad Muwanga Kivumbi. Akalulu akalero e Butambala kaliwo vaawo mpitewo kali wakati wa Lydia Mirembe owa Independent, Lydia Daphne Mirembe owa Independent ne Aisha Nalule Kabanda owa NUP. Era n'akakalulu kagenda okuggwa nga Lydia Daphne Mirembe owa Independent nga awangudde Aisha Nalule Kabanda owa NUP. Okusinziira ku President Museveni we yayogerako gye buvuddeko era ku mbeera eyali e Butambala agamba nti embeera eno yali teteekeddwa kuba Butambala wokka. Embeera eno yali eteekateekeddwa okubeera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga aba opposition specifically aba NUP bwe bawangulwa akalulu bajja kwegugunga balumbe Tale Center wewali yebanga eggattiro y'ebyobululu mu district eyo oba mu kitundu ekyo balumbe ne poliisi naye bo nga balumba balina ebijambiya. Kati President Museveni mu kwogera kwalaga nti bano abaakubwa amasasi ne bafa 7 bagezaako okweŋŋanga poliisi bo nga bakozesa ebijambiya poliisi nayo nebyanguyira oba kale ab'ebitongole ebikuumaddembe ne babanguyira kukakana amasasi ne gabalya era obulamu ne babutunda bwe batyo ne bugenda bwe butyo. Sources eziva e Butambala ziraga nti abantu 2 ku abo 7 bwe bakakonfamingibwa okuba nti baziikiddwa mu bitundu by'e Butambala. Abalala tebamanyi wa gye baziikiddwa oba tebamanyi wa katugambe gye bali bavudde. Akalulu kano kagenda okutuukako e Butambala nga waliwo indicator nnyingi eziraga nti Muwanga Kivumbi ng'omubaka wa paalamenti esaidi eyo kiyinza okumubeerera ekizibu okuggyayo akalulu. Indicator zaalinga ku laale zaakubwanga Elias Mukiibi Serunjoji newa Aisha Kabanda nga zikubwa Daphne
Lydia Mirembe nga zamanyi nnyo nga bw'okiwulira nga n'amaloboozi agava mu baseeka abasaaza ab'e Butambala n'abalala nga galaga nti omubaka naddala Muwanga ne munne Aisha bandibanga babakooye. Kakati akalulu okubeera kakagombe kaviirako abantu 7 okufiira mu maka ga maama wa Muwanga Kivumbi mu galagi mwe bakubira amasasi, era kireetedde Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi okuyoolebwa poliisi. Poliisi ekakasizza nti ali mu custody, ali mu kaduukulu kaayo, ajja kwalayiningibwa eri court era avunaanibwa emisango oba yeewozeeko ku misango egy'enjawulo. Naye poliisi egambye nti okukwatibwa kwa Muwanga kukonekitinga n'obutabanguko violence n'obutabanguko obwali mu Butambala, meaning nti ng'oggyeko abantu bano abaafa ewa maama wa Muwanga, I think waliwo obutabanguko obulala poliisi bw'oyogerako era obwali mu bitundu ebya ggwanga eby'e Butambala eby'enjawulo we baalondera. Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi yakulira Park Central mu Parliament, yamyuka president wa NUP mu Buganda, yakulira ababaka aba Buganda Caucus. So ng'omuntu alina positions eziwerako, naye ekibimu kyo nti ate kalulu kano wadde bino nabyo weebiri yawanguddwa. Ono Mathias Mpuuga Nsamba bwe yali ayogerako naffe mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire nga tuli ku kitebe kyabwe ekya DF wano e Namirembe, yategeeza nti Muwanga yeetaaga essaala eri buli omu eyamunyiigira n'atamunyiigira. Ekisooka ekikangabwa ky'abantu bano abaafiira mu maka ga maama we ng'oggyeko okuba nti poliisi tenamukwata oba emukute n'ebirala, nakyo kinene eri omuntu. Ekyokubiri nti wadde yagezaako okumulumba n'ebirala, ye tagoyinga personal, akulumba ideologically ku principle mulina okwawukanira. President Museveni ng'ayogedde ku nsonga ezaali e Butambala, kubanga agamba mbu tebyali Butambala wokka mu kwogera kwa president oba wamuwulira, agamba nti tebyali Butambala wokka, byaliko n'ebitundu baali babiteeseteese mu bitundu ebyenjawulo. Naye mbu ate bano abaateekateeka naddala specifically aba NUP baamuwanga intero nti olunaku lw'okulonda ku lwokuna ekiro yasiba mu State House e Nakasero teyeebaka ng'asisinkana abamu ku bannabyabufuzi ate abateekateeka okukola bino. Muhammad Muwanga Kivumbi oluvannyuma lwa President Museveni okwogera sabbiti ewedde, ne Muhammad yayogerako eri bannamawulire n'abalaga galagi nga bwefaanana n'ebituli by'amasasi, n'ababulira n'ekyabadde waga nti president intero gye yafuna oba gye yakonsuminga nfu, si nfu bufu, wabula byonna byonna bye yayogedde bye bamuwa bya bulimba, nti abamagye oba abasecurity be baalumba ne bakuba abantu awo. Ku mboozi gye nanyumya ne Obote yali Butambala ku lunaku lw'okulonda, era n'olwaleero tugenda beera naye atubuulire kino ekyokukwata Muwanga Kivumbi ne what exactly happened, because yakitugamba nti waliwo ekkubaane bino okusinziira ku Obote eri abamu ku bannabyabufuzi okulemesa obululu okwambuka ku ttale center ey'e Butambala. Ndowooza security nejja neekola kyekola okukakkana abamu nebasinga amaanyi, era obululu ne butandika okutambula nga butuuka mu bitundu ku ttale center gye bulina okulaga. Kakati okukwatibwa kwa Muwanga Kivumbi ekisooka kutegeeza ki mu political career ye? Kubanga kubiriwo kati ekyamazima bwe gukukka mu V eyebeera madda obudde obusinga emyaka gibeera 7. High Court yeewozesa nga olaba emisango gya Ssewanyana ne Ssegirinya we gyali nti ekisooka kya bulabe nnyo nti Muwanga wadde abadde yaluzinza akalulu naye abadde asobola okusigala mu active politics mu byobufuzi ebiri active, n'asobola either okutendeka bannabyabufuzi abamu nga Mpuuga bwe yayogera n'okubeerawo, asobola okubeerawo nga era deputy president Buganda n'asigaza ne position ye eyo. Katolero poliisi egamba nti egenda kumuleeta mu kooti, kitegeeza nti fayiro ye baba bamaze okugimaliriza, banoonyereza buli kye banoonyereza, buli kimu ne bakifuna, then abalina naye okuteekebwa ku kajjojijoji w'ebibuuzo okumubuuza what happened exactly, kiki ekyaliwo n'ebirala. So bwe gumuka mu V
bibeera bibi nti bweba mada 7 years emisango ngeje ej'amaanyi obudde obusinga okweyimirira oba omaze okuvuga kumpi emyaka 2 mu prison okukweyimirira okukkiriza bbeiro yo. So kitegeeza nti NUP ebeere nafunyizibwa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ne Muwanga politically economically ng'omuntu era naye abeera alina bwe yeetoolako. Obuzibu bwe yasooka okufuna kyekibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP okumuwa omuguwa naye n'agwambala ate ne yeetuga politically nti NUP yamuteeka mu lutalo alwane ne mikwano gye kuba kati wano mikwano gye nga Balukwago Basseggona be babadde balina okubeera wali ku mwanjo okumusabira bbeiro okwogera naye okwogera ne kooti okubeera mu kooti. Kati ate obuzibu obukirimu nti ate yabalwana from the start naye nga tabalwana because ayagala balwana naye olw'okuba nti bamukwasiza tasiki n'atuukako n'okulangirira constituency zaabwe ezimu nti nkalu tezirinamu candidate n'omu. So kati mu balooya abamu balina okubeera nga yeesiga oba balina okukwatagana nabo mwe muli Lukwago lwaleero ali mu kalulu mwe muli Sseggona yawanguddwa naye era nga contribution ya Sseggona okuwangulwa eva mu lutalo lwaveeri kumpira ne lukwasibwa Muwanga ne banene baluvuga okukakkana ne bamufulumya. Kati kyabulabe ekyo kubanga Muwanga y'omu ku bali mu kabinja ka Ssubi ak'abaana byabufuzi ab'amaanyi ababbedo 7 era mwabo 7 banyumya nti ku bo 7 kwaliko 2 nga balina obbawolereza Lukwago ne Sseggona abatano nga bakola bye bakola byonna bwe bagwa mu musango gwonna nga bano Lukwago ne Sseggona bajjawo nga bannamateeka okuleka nti basobola obbawolereza. Kati olwaleero olutalo yalutandika lumulemye okugusa obulungi ebivuddemu mu biraba embeera sinnungi bamukubye akalulu poliisi emukute n'ebirala. Kati bannamateeka betulabanga abagundiva balina okubeerawo okusobola okumuwolereza n'okukola buli kimu Muwanga okuva mu ntateno gy'aliko ye Sseggona ne Lukwago bonna ng'abadde abapinga naye nga tabapinga lwakubanga tabaagala naye olw'okuba nti ekibiina kyamuwa tasiki naye ate obuzibu n'amaliriza nga ye aluzinza akalulu. So ali mu kaseera kakusoomoozebwa okuddingana n'emikwano gye oba mikwano gye okusigala professionally gyo ne gimusaba busabi ssente okugenda kubanga by all court balina omuteeka mu kooti nga bwe bagambye mu kooti obeera wetaaga balooya simanyi oba naafuna bamuyizi n'abalala naye nga Sseggona Lukwago be babadde ba best at least okuyimirira mu kooti okuwolereza Muhammad Muwanga Kivumbi. Muwanga akwatiddwa abamu ku bamenta be bali munda nga Dr. Kano Kizza Besigye but Besigye okuba we yakwatibwa Muwanga badde tavanga mu statement yonna eyogera ku Dr. Kano Kizza Besigye. So kinalabika kitya katugamba mututeruzira nasinkana Dr. Kizza Besigye nalinda ba Honorable Munyagwa Mubaraka ngagamba nti mu 2016 Dr. Besigye yawalirizibwa okujja mu candidate Butambala owa FDC nalekamu Muwanga owa DP nti era Dr. Besigye yawalirizibwa okutuma Munyagwa n'abalala okugenda ensambya ndowooza waliwo petrol station ye okujja emiliyoni ndowooza 10 n'okusoba baziwe candidate wa FDC kubanga yali akaaba ntaddemu ssente ebipande naki ne bakwata ssente ne bazimuddiza nga Dr. Besigye alabye mu Muwanga amulabyemu ensa ekinyusi ky'ebyobufuzi. Kati akaluwe kaggwa 2021 awo Munyagwa agamba nti Muwanga nawe yatakingira Dr. Besigye ng'ekintu tekyetaagisa na kwetaagisa yani ogamba nti gwe omusajja yakuyamba nakugira mu candidate n'osobola okwogera bwotyo. So kakati oli gyali ono yakwatiddwa so webesanga because mu mwaka mulamba n'okusoba Dr. Besigye wasibiddwa bannabyabufuzi ba Lubatu abavuddeyo okwogera ku Besigye Bassemuju Balukwago
bamunyagwa batini abogede kulinya Besigye kuba buli omu abadde ali kuziranda bulwange taba musibe mmere. So mwanga litago okusabira ng'omuntu oba obadde omunyigidde obadde tomunyigidde kubanga kyalimu ekisooka si kyangu. Emirambo 7 okugwa mu maka ga maamawo nga gikubidwa bukubwa nomaliza ng'oluzinze n'akalulu ate polisi nekuyita weewozeeko then ate nga onogenda ne mu kooti kitegeeza nti ekisooka si byangu. So yeetaaga bannamateeka naye okupuluvinga state nti bino saabirimu violence yenno bene ey'okutta oba violence yali mu kalulu kubanga tomanya basobanga waliwo violence endala ng'ogyeko bano abantu 7 President Museveni yayogerako abaafa nga waliwo katugambe ne violence oba obutabanguko obulala obwali mu kalulu. So obujulizi n'ebirala bisobola okukutaasa naye bikutaasa ng'olina bannamateeka abalungi. Kooti it's all about storytelling. Asinga okunyumya emboozi entuufu ennungi awangula omusango si oyo omutuufu naye oyo yasobola okunnyonnyola kooti ekakika kalamuzi n'okanyonnyola ne kakakasa nti ekyamazima tolina musango. So okanyonnyola oyita mu bannamateeka abalungi kati kwe kusoomozebwa okuliwo. Engeri bannabyabufuzi bano 7 abava mu Buganda naddala mu 2011 gye basasiseemu osobola okulaba nti ekyamazima si birungi kubanga kati Sseggona kizibu omugamba genda owolereze muwango okujjako ng'agendanga munnamateeka n'omuwa ssente ekitaaliwo oluli kubenga emabega bali basobola okwewolereza Lukwago naye yina ebizibu bye byalimu ebyakalulu olwaleero sikakasa nti asobola okukajjayo naye era naye ayina olina okubanga omuwa ssente nga munnamateeka okugenda. So ndowooza kati ekibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP kyekirina okwalayininga bannamateeka baakyo okugenda okutaasa pulezidenti amyuka pulezidenti waakyo mu Buganda. Mu byonna byempulira e Butambala Aisha sinamuwuliramu. Kitegeeza Aisha yakkiriza defeat mangu oluvannyuma ye n'agamba nti engeri gyekiri bwe kityo gyempanduddwa abalonzi kanzikakkane. Nalabye Lutamaguzi ye ng'agamba nti ekyogenda mu kkooti tannakirowoozaako naye alinze kibiina kye ky'ebyobufuzi ekyamusindika okulaba nti babalayiningira bannamateeka bagende mu kkooti kubanga ye agamba yawangudde obujulizi abulina na buli kimu bagende mu kkooti oba tebagenda mu kkooti. So e Butambala ekisooka bye biriyo nti NUP yaluzinze ebifo byayo 2 n'omu ku candidate gwe yasiteekayo poliisi olunaku olwaleero obukeeredde olunaku olwaleero olwokuna obukeeredde ng'emaze okumukutte era netegeeza nti tumuyina ali mu kaduukulu ajja kuleetebwa mu kkooti tumukutte olwa violence oba obutabanguko obwali mu bitundu eby'e Butambala ku lunaku mu budde bw'okulonda n'akobwa pulezidenti n'akobwaka bwa paalamenti. Then ombaka omukyala naye yaluzinga mu kuluzinga ye sinabamuwulira nnyo mu bino ebiriwo olwaleero mbiwulira nnyo biri nnyo ku Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi nga Mpuuga bwe yayogera nange saagala kwawukana naye nti wadde ayina byasobola okubanga Muwanga yayogera ku banne naye yeetaaga okusabira n'okusaasira olw'embeera gy'alimu kubanga ye Mpuuga ng'omulabi w'ebintu ewala ye ku lunaku lw'Emmande wayita press conference yali yakirabirawo ku kyaliwo nga by all means police ayina okumukwata naye mu bigambo bya Mpuuga yagamba nti kamusabire nti ebizibu bino byayingiddemu bimusobozesa okudda mu kisengo okwekuba mu ttooki okakasa nti wano bano badde bamusibye katambaala adde ku drawing board kubanga obudde obusinga emiyaga egitulumba mu bulamu bw'ensi gye gisinga okututeeka mu layini storms of life emiyaga mu bulamu buno gye tuyitamu n'ofuna ebizibu bino tolinamu ssente bakubye bakufeze bakoze eki obudde obusinga we reflecting kuba yagamba nti ye reflecting amanye nti ekisooka alina okubeerawo n'abantu mikwano gye alina okubeera nagyo era akakasewa walina okubeera. So byali ebigambo bya Mpuuga ku ye. Namboze ku Gang of 7 su 2011 yalaga nti ye yasigaddewo ng'omubaka wa paalamenti andindidi yasigaddewo olwaleero balonda mu lodi wa Kampala bw'ata survivinga kitegeeza nti Gang of 7 esigaze omwali mu kalulu ajja kubeera bamwita Kasibante ku lwokuna ndowooza olujja zijja kubeera 27 zijja kubalwa kuna
27 lugenda balwa kumeka lera 22 okay 27 kati naye bw'atasimatuka kitegeeza nti akabinja kabana byabufuzi omusanvu abamanya bali batekeddwa Buganda kubbo musanvu wakiko mwabere president nebiralibwa mukowe eryo ekyamazima kajja kuba kamaze okusaanawo Namboze tajja kusobola kugusa katugambe nteekateeka z'akabinja kano kubanga Namboze ng'omuntu entoli kati kwatambulira sijja bigendererwa biri kwatambulira nsobola ntyo okusurvivinga nembera mu baka parliament n'ebirala kakati okukusoomozebwa mu positions mu kusigala mu buli kimu kusoomozebwa NUP nga president wayo agamba akyalira ku nsiko nga ne amyuka president mu Buganda naye akwatiddwa forces ziba zivaawa eza gye bayita protest vote ey'okubanja akalulu tukabanje n'ebirala bigwa mu kkowe eyo kubanga president wabanga alira ku nsiko vice president Buganda wali base ya NUP y'amaanyi nga naye bamaze okumuyoola so kati kiba kitegeeza nti baba batandise ba overpoweringa bati mu mateeka nti sirwa kuba nti bakukuttola okuba nti tolina musango naye mu mateeka kitegeeza nti essaala eza protest vote okuyitamu essaala eza Kyagulanyi okutula mu ntebe y'eggwanga essaala ziba zirina okubeera nga zikola ki nga zeeyongera so ebyo byebiri Butambala mu bendo erya ndoza Butambala li basaza lya Buganda bwekiri Butambala kulira na Butambala Gomba ndowozera bafunayo saazi yekka Mpigi ndowozera bafunayo mbako omu yekka bamuyita Ted Namboze so Sala esaana ewamuwanga Kivumbi tulaba tebanamuleta mu court emisango gina muggulwako n'essuubi erinabeera kubanga bakuleta mu court osoka first time okulabira nti essuubi eririwo ekimuyamba kiri kimu nti ye waalinnya ye ng'omuntu alina erinnya era ajja kuwanguzibwa oleta mu court omanyi abatatera agendako nnyo mu prison ag'enjawulo abasajja n'abakazi bali mu prison eyo baabasiba emyaka 7 10 ng'amazeeko kati emyaka 10 nga taleetebwanga mu court naye nga baamukwata nga yeeta sawa mukaaga bakulaba Champions League ne bamukwato gwa Aido bamutuusa ku Aido ne bamuteekako ogwa mada agobeta robale n'emisango emirala kubanga police obudde obusinga libera ne file ziri nga teziriko ba suspect kati nga ate ba complainant abamu banene nga babanja police answer obudde obusinga ebyo nabyo webiri bogenda mu prison ne bogenda bugenzi ku police oli bankute mu Aido ne banteka ng'omuntu bamukwatidde Mpigi ba filement be bagamba nti file eno omusango guno gwaddizibwa Wakisonga ne Wakiso gwaludiza tabeerangayo ekiyamba muwanga nti ye waalinnya mawulire gajja muwa pre era ne baba kwatiddwa ndowooza olabe buli mawulire nga gawandiika bamukute n'ebirala bigwa mu kkoero kitegeeza nti ye ngeri gyali eweerinnya at least kimuyamba okukola ki okusurvivinga naye Basegirinya nabo balinnya babakwata kumpi emyaka 3 nga tebabata Basewanyana n'abalala it depends ku musango kigwoliko misango ejja madda eje misango budde obusinga gibeera mizibu nnyo wadde nga oyina erinnya kubanga tulabyeko bebasibya abamanya nga bamusibidde eddala n'amalayo emyaka gye olwokuba nti omusango gwaliko gwa naggomola obudde obusinga emisango egyo tebakkiriza na kweyimirirwa oba tonaba kumala myaka 2-3 mu kkomera tenga oyina kugenda mu high court so tugenda komawano ku nsonga ya Butambala nga bwe kugambye nti omubaka Muhammad Mwanga Kivumbi ye webukeredde ku lunaku olw'okuna olwaleero nga poliisi emaze okumuyoola era egamba ali mu kaduukulu kaayo essaawa yonna agenda kubeera ng'aleetebwa mu kooti avunaanibwa emisango egamba nti connection y'okumukwata eri ku ebyo ebyatuuseewo e Butambala ku lunaku olw'okulonda akuume